ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 abasomesa abayizi wamu n'abazadde ku ssomero lya Bazibe ne Bakigala Lisalama School of the Blind erisangibwa mu ggombolola y'Ekisoga mu disitulikiti y'e Mukono bagwamu encukwe omuliro bwe gwakwata essomero lino okukakkana ng'abaana 12 bafiiriddemu abalala ne gye buli eno bakyali ku bujjanjabi. We felt very sad when our 12 young girls died in the fire outbreak. Kyali kya nnaku nga baganda baffe 12 abawala nga bazikiriridde mu njego ey'omuliro. Our things were burnt, including the dormitory. Ebintu byaffe byayokyebwa ng'omumotadde n'ekisulo eky'abaana abawala. Akulira essomero lino Dorothy Sebadduka asabye mukyala w'omukulembeze eggwanga Janet Kataha Museveni okubayambako ku nsonga ez'enjawulo omuli n'abantu ababba ebikozesebwa by'essomero olw'okuba nti abaana abasinga bamuzibe nga ne waatuukidde mu kitundu kino asanze kibajje bababbe payipo z'amazzi. We lack a perimeter wall for security and safety. We don't have enough security even at the gates. The security is not enough. Omubaka wa President e Mukono Hajati Hadija Ndisaba alaze Janet Museveni ebimu ku birina okukolebwa okwongera okutumbula ebyenjigiriza naddala mu Mukono. Okufaayo okulaba ng'essomero lyaffe lino erya Salama School for the Blind tuliwa omwaganyi ogusooka kubanga ekisooka abaana baffe abali mu ssomero lino bonna balina special needs. Abamu balina special needs ku magulu, abasinga ku maaso, abamu balina amaaso agalaba empola, abamu agaabwe tegalabira ddala. Ndisaba ne yali omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Ssenyonga bawadde Janet Museveni amagezi okulaba nga bafuna ebyapa by'amasomero ga gavumenti okwewala entalo z'ettaka naddala ku masomero. Ebifo by'amalwaliro n'amasomero bibeere nga birina ettaka tuwone ku ba land grabbers, tuwone ne ku conflicts eziri mu families ezo ezaatuwa ettaka originally. Obubbi bw'ettaka bwakubaawo obuvunaanyizibwa kati bantu betulonda kubanga obukiiko betulonda abakulembeze ffe tubulonda okutunula embeera y'ettaka mu bitundu byaffe. N'ekyo kibi nnyo babaawo ng'ate bakozesa embeera eyo okufuuka ababbi. Janet Kataha Museveni mu bubaka bwe alaze obwennyamivu olw'enjege eyagwawo ku ssomero lino omwafiira abaana 12. So we pray for those who are still undergoing treatment and wish them very quick recovery. Unfortunately, we cannot claim the lives gone, but we thank God for the time they lived and pray that their souls rest in peace. Janet Kataha Museveni ku bizibu ebitottoddwa eri ebyenjigiriza ku ssomero lino ne mu disitulikiti y'e Mukono ategeezezza nti baakubeerako ne kye bakola wadde nga mu kiseera kino tebalina ssente zimala. We are going to do everything we can do to make available what we can to this school so that all those challenges can perhaps become less, if not history. Ku mukolo guno kwe kubadde n'okusabira emyoyo gy'abaana abaafiira mu muliro guno mu kitambiro ky'emmisa abateeberezebwa okwokya essomero olw'enkaayana z'ettaka bavumiriddwa nnyo. Abaleetera abaliraanwa baabwe oba ensi oba ekitundu kino oba awala wonna gwe oleetera munno ennaku si gwe yeesiimye naawe ate gwe oba oli bubi. Mu kusooka Janet Kataha Museveni agguddewo ekisulo ekipya ekyazimbiddwa kampuni ya MTN Uganda okuzzaawo ekyajja omuliro ekiwemmensa ensimbi ezisukka mu bukadde 4 eza Uganda. We believe that everyone deserves the benefits of a modern connected life, and therefore going beyond the dormitory, that is the reason why we then took the initiative to make sure that we invested in providing a well-kitted ICT lab. Titus Jemba, BBS Terefayina, Ageesigika. Okuva e Mukono mu Kyaggwe.